ebigambo bino biri mu Zungu wabula omalo biuliza bigenda kuzayo ku video gye nakola ku Lwokusatu eri ngano t-shirt ya black and blue stripes obwa white egenda kuzayo mu bufunze nga sinagizanya mwenda akugamba ati Anita Amongi byabadde akola mu parliament ne sente zabadde spendinga abadde spendinga sente ezo nga azizanyisa ebyobufuzi ebyokuyamba Museveni ne NRM nga bamega opposition nkiddamu Andu mwenda yagambye nti Anita Amongi ebintu byadde akola mu parliament ng'akozesa ensimbi zibadde ziyamba Museveni ne NRM okumega opposition ne nakugambye ntya mu video gye nakoze ku lunaku Lwokusatu njagala wulire bulungi nnyo. Anita came in, she said, okay. People were, I do not think that Anita Among's problem was... No, deposit it once. Njagala wuliriza bulungi nnyo katambi kano. Anita came in, she said, okay. People were, I do not think that Anita Among's problem was corruption. Because remember that Anita Among did not take money out of parliament necessarily for her personal use. That was a small side effect. Anita Among's use of parliamentary money was actually to build Museveni's political base. In fact, to get Museveni's legislation in the parliament passed. Because I am reliably informed that before Anita Among became Speaker of Parliament, whenever Museveni needed major legislation to go through Parliament, a major action to take place, he would invite these Omaras, these MPs, to State House, give them tea, pay their transport, pay their medical bills, pay their children's fees, clear their loans, spend a lot of money in order to get the vote. When Anita came in, she said, okay, you don't have to do that. Let me handle Parliament for you. You see, the strength of Anita Among, people don't know if she has excellent interpersonal skills. That is why she's so effective in electoral colleges. And she may not be effective in a presidential campaign where you are elected by anonymous people. Why she was effective in electoral colleges? Because if you meet her and deal with her at a personal level, she's a very generous and people think she was using money, but Among was using 20 to 25% of the money Museveni was using to get 300% of the results Museveni was getting. Museveni was spending a lot of money and getting, like in this election on Olanya. Olanya got 55% of the vote as speaker. But for her, she would use this money and get bigger results. Mpandikira mu comment section wanti otegedde kye nakola mu video Lwokusatu ekyali mabega ekyo ekintu okitegedde. Kati bwenzijja omuntu yena bwajja ku social media nagulawo essimu ng'ayogera ku national matters muwa obudde oba azogedde mu Lukyoli oba azogedde mu Lunyolo oba azogedde mu Lulango oba mu Lugisu oba mu Luganda oba mu Lutoolo oba mu Lunyankole muwa obudde. Video zenkoze omwezi guno nga gutandika naguli oguwedde ziwa obudde. Ono ebigambo byayogedde nti abadde akozesa ssente za parliament okudestroyinga opposition n'awamu aba NRM nga basasula school fees, loan, medical insurance biki nayogedde ntya mu video gye nakoze Olwokusatu. Nayogedde ntya kati omukazi oli kwe kujja oli Susan Tushabe Muhozi gwe yasindise mbwa nvume nga maze okuba project mweje mwate mutegedde nkabaddiremu aka video kana akandu mutegere bana basajja batuzanya politics or deception nga bagenda kuletera omupiira ogwekubenga tutegedde kati badde batusetinza omupiira ogwo nga tu promotinga Muhozi nga tukuba Anita Amongi nkiddamu Anita Amongi mu kyamu ne badde bamutaddewo ng'akanyibwa ffe tukubono era kyovula ku social media bakugenda nti Muhozi is more popular now than anyone. Ali popular ku ki kanka kuddiremu Anita came in, she said, okay. People were, I do not think that Anita Among's problem was corruption. Because remember that Anita Among did not take money out of parliament necessarily for her personal use. That was a small side effect. Anita Among's use of parliamentary money was actually to build Museveni's political base. In fact, to get Museveni's legislation in the parliament passed.
because I am reliably informed that before Anita Among became Speaker of Parliament, whenever Museveni needed major legislation to go through Parliament, a major action to take place, he would invite these Omaras, these MPs, to State House, give them tea, pay their transport, pay their medical bills, pay their children's fees, clear their loans, spend a lot of money in order to get the vote. When Anita came in, she said, okay. You said you don't have to. Video njenakoze ku lunaku lwadde lwakusatu. Exactly bye nabagambye mu video ono byayogedde. Kyenvudde nkugambye wali mu ntandikwa ne nkugamba. Singa president yagoba omuteeketeke ne ttiimu ye, kyo kyandibaddewo. Nkubuuza singa president yagoba omuteeketeke ne ttiimu ye, kyo kyandibaddewo. One, president baali bamutwaliddemu ng'ekibiina bakirookinze bakigaddewo mwogo omuzannyo. Ndoza mukitegedde bulungi nnyo. Muganda wange omwanira bwajjanga n'akuteeka essimu mu maaso ge n'agyetunuzaamu n'akuwa information. More respect. Omwana bwajjanga n'akwata video maaso ge n'agiteekamu kamera. Abantu bangi bakyakola video ng'ataddeko masiki. Abantu bangi bakyakola video ng'ataddeko gaggagozi. Abantu bangi bakola video nga zirimu audio nga tattaddemu face ye. Niyo omwana akwata obwenyi bwe n'abuteeka mu kamera n'ayogera ekigambo nga tagenda kwetunda. Omwana oyo asinga MP. Nze siriimu nabagamba sirina kye neetaaga nze yenze ninga bwondaba. Sirina kye neeyita, sirina kye neetuuma y'ensonga lwaki nkeera ku makya nensangako message 2,000. Buli message nembuuzaako nembuuza ekintu nenjiddamu lwaki oyo yenze lwaki sirina kye neeyita kwegulumiza. Ekyo nakibagamba. Okwegulumiza kibi nnyo. Nze omuntu nemba simanyi nansindikira message njiddamu nga bw'agyagadde. Era kyovula nti abantu banoonyeza nnyo nti oli wansindikira message immediately njiddamu. Bw'oba wasindisa eddoboozi nkwata eddoboozi nendiddamu. Bw'oba wasindika obubaka buwandiike nkuddamu obubaka buwandiike. Lwakuba bubeera bumpi nnyo olw'ensonga mba saagala nnyo kuwanvuya mboozi. Bakomrade mwe bali nnyo omulimu ogwo. Era singa singa ekibiina tekiriiwo newankubadde kulimu okusomoozebwa kungi nnyo. Naye era mukyalemedde ku muki ku mulamu ogwo. Kati bye bino ebituwalanya ebitunoonyesa okututta. Kubanga waliwo ebintu bingi nnyo ensi byetasobola kukola ki byetasobola kutegeera. Kati mu kuziika omumpembe Karangwa gwe baaziise olunaku lwajjo, ebigambo bingi byayogeddwa aba NRM. Wabula omukulu gwe bayita Frank Gashumba yajja n'ayogera ebigambo bingi nnyo. Mweyampitidde n'embizi. Nganze nga bulijjo sitera nnyo kuwa budde bantu bano olw'ensonga nti nze omulimu ogwange gwagga bantu bano kituufu bakitegeera. Yagambye bw'ati, era ngenamu obubaka bwa ddakiika ntono nnyo sigenda muwa bungi nnyo. Yagambye bw'ati, mu kugamba bw'ati bo ngenda kuwa olugero lwaki yayogedde bw'atyo. Yagambye bw'ati, ojejulira dine fujjo eryokuvoola abantu likomye kino ekisanja ekyatandise voola abantu ojekiraba oba oli musajja koze mu Uganda ate ne muba oli South Africa ne ba oli Turkey ojja kunonayo waliwo atalina matoya embizi mubike kuno kwase ebisibisa ebyayo kwakomye. Alright. Amukulu Frank Gashumba wonna oli buno bakanjala bokusindikira. Nze sigenda kuyisaamu lugaayo nga bwakoze wampisa embizi which is okay. Kubanga sigifaada kati kisobola kuno bakanjala kugamba. Abo bango genda mazina g'enkima suubira emikira gy'enkima okukoonako. Weeyita omugezi, weeyita yasoma, n'ebyafaayo tebikweyimirira. Oyagala nnyo okulengeza ne toyagala kukulengeza. Kyekisooka. Ekyokubiri.
gwe kennyini oli ebigambo byo wavangayo lunye n'ovuma n'olanga no wavanga lunye n'oyogera ku nsonga z'abasajja bali mu gavumenti ne babbye eggwanga oddisaanyaawo era abali mu buyinza n'amini abasinga kati omuntu weyeebuuliza ebigambo byayogeranga byakyuka ddi bye baali bakola mu myaka giri ng'obavuma byakyuka tebikyukanga lwaki tukimanyi bulungi nnyo nti ababbi balina kudiringa n'ababbi bannaabwe nange sseewuunya lwaki buli muntu yenna awagira NRM aba alina ensonga ezimuwagiza NRM olw'ensonga bakimanyi nti wabeerawo enkyukakyuka mu ggwanga bonna bagenda kusibira mabega wa mitayimbwa emikono gye gitawemera muwemba oba ntungwa lwaki buli ali mu NRM bw'aba teyatta muntu yabba bw'aba teyabba yaffera bye nkiddamu buli ali mu NRM kababeere bawagizi bw'aba teyabba yaffera bw'aba teyaffera yatta kyekibawagiza kababeere basirikale ku madaala gaaki kababeere ba MOP